Nupu yaseyo mu iPod. Ate yali yagana ogenda muki? Omanyi baki yaseyo mu iPod? Ekunonya sente. Yaleeta okusonda sente abantu batazisonda bulungi. Tibafuna. Tesobola kusurvivinga nga talina sente za government. Yafundikidde ze muki? Yandibadde annyonnyola abantu ebintu ebyo bataba na question. Nti ensonga yatutte mu iPod tetulina sente. Mutusonyiwe bannayuganda ne banenze mumpe omulimu mu opposition. Kubanga nze bwe mbeera nga ndi opposition mbuga simuwana makulu aga Katonda. Mukozi simuwana makulu. Njogera bintu bikwata ku bannaku kubanga njagala bannaku bave mu nnaku ebakola ki. Ebalumu. Kasiwa kuda kati mpuga yani. Okay. Ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya omulungi atulaba kanswenti oli bulungi bitambula bitya kanswenti bitambula bulungi nnyo. Olunaku olwaleero tuli mu weekend tuli mu Gandalo tumalako week tudambuza mpola mpola mu mbeera ey'enjawulo. Mawulire agaliwo weekend ogenza okubanga etandika nga tuli mu mawulire ga NUP okubanga yegasse ku mu kibiina ki iPod ekigatta ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo. Amawulire mangi agazigeetolera ku nsonga eno. Olunaku olwaleero we tujjidde wano ng'omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddeyo n'olukuŋŋaana olulala okwongera okunnyikiza manifesto ye ey'omulundi guno gyagenda kubanga atambulirako. Yayise olukuŋŋaana olunaku olwaleero era abadde mu kubaganya ebirowoozo n'okubuulira ababaka ki ekiba kirina okukolebwa mu kaseera nga kano. Manifesto kyempuliddemu nti abaka bagenda okwesimbawo ku bigambo bya Kyagulanyi byayogedde. Abaka bagenda okwesimbawo mutambule ku manifesto gyatambulirako ye ng'omukulembeze w'ekibiina. Tewali kugenda n'osuubiza abantu akatogo k'obuugi. Genda obabuulire ebiri ku manifesto naddala eya NUP gyetambulirako mu kaseera kano. So kati gwe bw'ova eno n'olowooza nti ogenda gamba abantu nti akatogo ngenda bba kukolera enguudo ngenda bba wa kino bwali biri mu manifesto. Manifesto yaffe buli wa NUP oba oli MUP oba oli meya eno ye manifesto y'okutandikira ebirala ebiri detailed oyongereza okwo. Naye abantu mubalage nti tugenda kola nga gavumenti tegenda kubeera ngene ya Museveni ekungunuka tugenda kolera wamu. This is going to be government policy. Inegenda okuba enkola ya gavumenti betugenda okuluubirira era buli mukulembeze mulevo yonna yonna enjiri gyetukusaba ogende owe abantu. Era njagala okusinzira wano n'okukasaba abakulembeze bannange nsanyuka nnyo nga tutambula ku campaign trail era temulekera okumperekera. Naye njagala obudde obusinga mumale mu constituency zammwe musisinkane abantu mubasaba akalulu ne temubasaba busabi kalulu mubalage gye tugenda mmwe wano temuli bakandidate kubanga bino si bya bulijjo mwe muli bakomanda bamutabalu muli badumizi ate mu abatuuze abali eyo temulowooza nti olwokuba aliwo komanda ali politiko timwe temuli komanda nammwe twabo bawa muli bakomanda. Kati njagala bakwate nga tebalina gwe bakwata nga tebalina gwe bakwata bakwata onoona bayitamu okwawa bwekyo bwe kiba kirina okubeera gy'otambulirako. Kati ebisigadde ogattako obugassi oba ofuna bulungi nnyo. So kati ku kitebe awo wenyini wala akatambi akansinze okunsanyusa. Kyagulanyi agambye nti Walukaga yali toliwo mu kifo kino naye abadde nga agamba nti omusajja wange gwe nalonde wa Busiro East nkukiririzaamu nnyo. Amugambye eddeyo ayiye oluyimba nga lulaga bannayuganda Uganda empya bwegenda okubeera of which Walukaga bamuwa kadi ya Busiro East. Amugambye nti njagala oddeyo mu studio nga bw'oyimba nti omwaka 2025 gwabadde bwe guti nti omwaka 2026 gugenda beera bwe guti. Kati ogende otemere bannayuganda Uganda empya egenda kubeera etya egenda kufaanana etya. Njagala nsooke nkulage akatambi kano nga Robert Kyagulanyi atuma Walukaga adde mu studio ayiye oluyimba olugenda okulaga bannayuganda Uganda empya. Kati ate Walukaga kyemmanyi olumugudde mu matu wabadde avuddewo agenze wa Simaati kati bali mu kulikodinga wetutukira ku Mande
nga oluyimba olukwata ku Uganda empya lujja kuba lufuna. Soko olire Honorable Kyagulanyi nga agamba Walukaga byagenda okubanga akola. Bina chinku Honorable Walukaga njagala kusaba ssebo taliwo wano naye nkakasa gyali ampulira. Njagala kusaba ssebo manyi toyiya ne bayiya twafirwa babasudde adisi gwe twakusigaza. Nkusaba okoleyo n'akayimba akakodo kamotemeteme Uganda ebyanga bigenda okuba kulaba buli mwaka ng'otematema omwaka tematema Uganda empya n'abantu beewaffe nabo bamanye. Abantu bangi nnyo tebalaba bino, abantu bangi nnyo tebawulira luzungu, abantu bangi nnyo ne betwogera bibabowa. Naye bwe mubitematema mwe ba comedians mwe ba artists mutemeteme Uganda empya abantu balabe kye balwanirira. Abantu balekerawo okugamba balwanirira Kyagulanyi oba balwanira NUP, bamanye kye balwanirira. Ne bw'aba tawagira NUP oba Kyagulanyi naye amanye nti alina kyalwanirira asobole okugeraageranya wa waali na wa waalaga. Awo asalewo ayagala kusigala wano oba ayagala genda wali. Tukimenyemenye abantu batutegeere bulungi nnyo abakulembeze. Walukaga bamaze omutuma kyemanyi Walukaga ku Monday alina kaadi ya Busiro East jukira gye bajja ku musajja mukulu Medad Lubega Segona kali amaggwa kekagamanye enkyusa okitegedde mu mbeera eyo akali amaggwa yali yateekako lyaki kuba agali tamanyi ngeri gye bagakyusa. So mze ku highlightinga kubadde olunaku olwaleero. Then musajja mukulu leader of opposition Lop George Ssenyonyi olunaku olwaleero iPod yabadde efuse iPod abadde ku radio Simba mbuza ku iPod bannayuganda basinga bagamba nti NUP yagenze mu iPod okulya sente za Museveni ate ze yali eganye. Not really. iPod eno esente in fact ezibeera mu iPod siza NRM siza kibiina za NRM sente za muwa musolo okitegeera za muwa musolo naye zibeera okusupportinga ebibiina by'obufuzi ebiri mu kaseera ako naddala ebibeera mu competition mu kaseera ako ebirina ababaka mu parliament ab'enjawulo kwegamba okuyambako okutambuza emirimu gino naddala mu kaseera nga kano ketugendamu naka campaign. Nategeezebwako nti NUP oba kufuniriza okubanga efuna obumbi nga 5 oba n'ekitundu. Kaakati Honorable George Ssenyonyi abadde ku radio Simba mbuza ku iPod n'agamba nti iPod tetwagigenzemu kyeyagalire, twakakiddwa bukakwa okubeera mu iPod. Bawulwa etteeka eribadde balwana jukira NUP already eri mu National Consultative Forum mweri ate balinamu omumyuka waabwe yoli omusajja mukulu yani ye Benjamin yali ndirabidde gayo oyo yakola ngo omumyuka mu kibiina mu National Consultative Forum. Kakati iPod NUP wagamba nti NUP yagenze mu iPod yegase mu iPod teyagenze muntu olwokuba nti eyagala kufuna ku sente ziri mu iPod oba nti yakiriza ne pondo kanti kolagana ne Museveni. Not really. George Ssenyonyi agamba nti ogenda mu iPod bakakiddwa olwakawaayiro ke baali bawakanya era bakyali mu kooti balinze kooti etaputa semateeka okubanga eyingira mu nsonga zino okukyusa mu kawaayiro ako ke bawakanya okugamba nti buli kibiina kya byabufuzi kirina okubeera mu iPod lwampaka kitegeera. So kati njagala osooka owulire wano Honorable George Ssenyonyi ng'atubuulira ensonga za iPod nga bwe zirina okuba nga zitambula. Naija kujja katugende ku iPod. Yes. Ekibuuzo kya iPod emabega kaawo mwali mugaanye okwegatta ku iPod nga mugamba nti engeri gye bagiteekawo si nnambulukufu ne mugamba nti well kati emabega kaawo nakulira okutegeeza nti etteeka lye libakaka okubeera mu iPod. Weewaawo iPod nga bwe yali kyali kibiina kya bonnakyewa tuyinza okuyita NGO. Yes. Nga willing entrance, willing participants bibabeera mu real. Kakati teeka libayita Political Parties and Organizations Amendment Act lyagenda ne likola National Consultative Forum kubanga eriwo mu mateeka
era National Consultative Forum yegatta ebibiina byonna mu ggwanga ebiri ku register ya Electoral Commission biringa ebibiina 27 awo. Kati ebibiina ebyo biri mu National Consultative Forum eri muteeka akulembera National Consultative Forum chairman nominating ekibiina ekiri mu government amyuka Ssentebe ekibiina ekiri mu opposition kyekimunominatinga era tuzze tuparticipating mu National Consultative Forum twasooka okuteekayo amyuka Ssentebe yali omukyala Jolly Mugisha naye bambi yafa kati netuteekayo Benjamin Katana era meeting zituula kati etteeka lino lyagamba nti mu National Consultative Forum kubanga eriwo mu mateeka tugenda teeka mu organs 2 oba ziyite departments 2 department emu ya bibiina ebitalina babaka ba parliament organ oba department endala ya bibiina ebiina babaka mu parliament kati ne bagamba nti department y'ebibiina ebiina ababaka mu parliament tugiwadde erinnya ye iPod kakati nekitegeeza nti iPod bagituyingizza ku mpaka lwa buwaze lwateeka liteeka eryo of course etteeka lino tukkaanya nalyo ne mu ngeri gye baaliyisaamu tebeebuuza ku ba stakeholders byonna byali byamankwetu naki tugichallenginga mu kooti naye nga bwe tugichallenginga liteeka eririwo nti kaakati bagituyingiza ku mpaka nga bwe bayinza okuzuuka ne bagamba nti kaakati palamenti ya Uganda erinnya tugenda dikyusa tugenda giyita iPod ya Uganda nze ndi mbaka wa palamenti abantu bannaka west bannonda okubakiikirira kaakati kiba kitegeeza nti nange baginyingizeeyo iPod ya Uganda oba erinnya balikyusizza already ndi member so already tubadde members aba National Consultative Forum ne bagamba katukyuse erinnya erya department eno emu ku zo kubanga eri iPod yali muteeka so kati teeka nga bwerityo bwe liri tuli challenginga niririwo kaakano kubanga bakikola kyabuwaze kati erinnya contradiction ate ekya kale awo nga tuvuddewo owulidde bulungi nnyo ensonga ezo so mbadde nkuwamu highlights ku mawulire matonotono ge tubadde nago nnaku olwaleero tuli mu weekend tuli mu Gandaalo mawulire temubeeramu mangi nnyo tukuweereza ago agaliwo Kasavu Kanyama mu mbeera emu oba ey'enjawulo kambasibulire wano nange seewulira bulungi nnyo ngeza kulaka nti oba nafunyemu kisenyigo oba nafunyemu kikisi kitegeera buli ndi mugonvu nnyo naye mu mbeera yonna nja kuba nkuwa amawulire amalala gonna agenda abanfunye mu maaso eyo naye nga nkutegeeza nti kampeni zikyagenda mu maaso His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abadde mu bitundu by'Enebbi lunaku olwaleero ndabyeko Honorable Nyamutolo jukira sides eyo yewamaanyi aliyo then Munyagwa balidde Matereke lunaku olwaleero na bitundu bye Adokolo is it Adokolo yeah Adokolo that side ndowooza alidde Matereke ne police nebyokwerinda nga bamuganya okukuba olukuŋŋaana byonna bibadde lunaku olwaleero kamba sibuli wano mbere bulungi mwiraba